Olw'okwetangira obutujju, abakkiriza abazze okwetaba mu kusaba kwa ssekukkulu mu kanisa ya Watoto wano mu Kampala babadde basooka kwazibwa nga n'ebiragiro bya COVID-19 tebisuuliddwa bbali olwo ne balyoka bayingira. Abakkiriza abamu balabiddwako nga banekaanekanye mu nkoofiira ez'oliko olunaku luno olwa ssekukkulu. Wabaddewo ekiseera eky'okutendereza wakati mu kkuba engoma n'ebivuga ebirala. Katonda ali naffe gwe gubadde omulamwa okutambuliziddwa okusaba kwa ssekukkulu. Obubaka obuvudde eri omuyima w'ekkanisa za Watoto Kina bugabanyiziddwa mu kkanisa zino zonna. And we put up lights. It's great that we do that because he is the light of the world. But we must never forget in all of these celebrations that the real reason for the season is Jesus. His birth is why we celebrate Christmas. And we must keep it this way. We must never lose sight of this very important truth. The coming of Jesus changes everything. Obwedda buli kusala okuggwa nga basooka kufuuyira munda mu kkanisa nga abalala tebannayingira okusobola okutangira COVID-19 okusaasaana. Obukulembeze bw'ekkanisa ya Watoto butuulidde nti bataddemu nnyo amaanyi mu kulwanyisa COVID naddala okukubiriza abantu okwegemesa. Ekintu kimu kye tukoze kwe kugenda mu community ne tumobilizing abantu facilities zaffe ku kanisa zaffe ku campuses zaffe ne tuvaccinating abantu. Tukwataganye nnyo ne churches endala ne Ministry of Health abantu ne babeera vaccinated. Abakulembeze b'enzikiriza nabo baagala baleme kulekebwa bweru mu kulwanyisa obutujju. Tukiima mu national theme yaffe o Uganda, may God uphold thee, we lay our future in your hands. Obulamu bwaffe nga Uganda tubuteeka mu ngalo za Yesu, naye of course nga church twagala abantu babeere responsible okubeera on the lookout for anything kye batategeera, kolagana ne police. Abeetabye mu kutendereza kuno baliko biboogedde. Lunaku luba lwa nsosonyo, lwa kujaguza, lwa kuba na famire, lwa kulya, lwa kujagunya. Agenda gye kuba nendebire ebisya kandi ebitali byenyiwe.